numa musawo tabule dagala basawo mwena jemuli mbabuza kamna dala na bana batero kagala mu kukyalawo abamanyanga abagenyi babaze abo mkwajula ntawo wokutewe wanuma musawo tabule dagala abo wokutewe wazita musawo ya mikwano saiso baraba mbaliza program abadano batula tubatulumbe with me the Miss Kavi Gloria na kazina nyini maso Nanyini kabino mumame ya situko mubwati kwa BSTV mama mchala singo kumalako stress atayagala kumanya bizibu byabadde lunakulajjo obesawe nebiriwo tayagala kumanya yeyegendera maso na sanyulire tombulira wamma mikwano mbabuzaako abantu bemachindye mugama mutya mubale kikwasaganya nalongo nkubuza kawe nakwero tyogambo otya nembuza kumikwano mwena abanjagala abamanyira abatamanyi mbabuzizaako nti banange mwebale nyo mwebale kunjagala bampereza ku message mwena mikwano mbabuzizaako mwebale kikwasaganya lero kuba voice note za fona ku lwaleero twetaaga otubulire njagala mukwano osaba akayimba kowulira akakujja akakolera omwaka guli oguwedde ngogamba mu butuufu Gloria akayimba kano kankolera omwaka oguwedde gwonna gwonna katugenda tandika bipya omwaka oguwedde gwonna gwonna kowulira akakolera ne bbaawo oba ne mukyalawo oba n'abaana bo n'ogamba mu butuufu akayimba kano katukolera yes ojja kubeera nga osindika voice note yo ku noti 782-614-34 naye nga nze mba nnumbye ne Sheikh Dalausa akulombera edduwa asangibwa wali mukono seta yes asangibwa wali mukono seta enamba yogikubako olw'ensonga ng'oyagala okubeera nga ofuna omulimu ng'oyagala okubeera nti emirimu gyo tegitambula oyagala ogitereeze ogikubako oyagala akulombera edduwa ku mukyalawo ng'owulira yeebuzaabuza akwana n'akwana oli amukwanakwana yes ng'oyagala omukyala omwesigalize ng'ali wo ekabwati ngoyagala ne bawo omwesigalize bwomu okona ku Sheikh Dalausa namena nga akulombera ku dduwa ebyo byonna ne bibegenda nga biseera ebengera mpola yes obanga mukozi yeyefuka bawo mukwano mukubireko omusajja yakuleka mu nyumba ennyumba toyinamu olinganga ate abeera na musajja amala okukunkumulamu abaana ali awo yakuleka awo mukubireko ku noti 708-28-23 mugambe shehi ekintu kinzita nembanga si kikugambidde sawe gw'owulira ng'olina ekikuluma ku mutima gwo ekikutawanya ne famire yo ekikutawanya n'abaana bo mukubireko abeere ng'akikwasaganyiza mu magezi okitegeera tuwa tulumbye ne mwana mulezi Lawrence Virgin Boy emabega wa kamera Abdallah Musoke Shafik wali eri mune Shafik wali mu control room nga be bakasuka yeze nyimba awo wokute wanwa musawo oluyimba olwo lwakwata nnyo oluyimba lw'omugenzi naye nga bikwane yakansabye anitsanka kwerezaako nnyo webale kikwasaganya mu magezaawo oyinza okumpa akayimba ka Telemundo akaliko Telemundo mwana yakubya akayimba abaana balina laavu wama sabula tugende Telemundo oyo akayima ka Kent ne Froso abula mama ti baby yagala tukole ki baby yagala tulagewa tell me mwana yakubye hiti oyo tsirali mama nyabula ona agamba ta yes namagamba nti mwe mbagamba okusindika video calls video messages gwentandika naye yo yaba yasoose ayogere mpola totawaana Abdu mujeko akagamba kwana olelo kwatulide munange ngonze somuliri alright akayimba kakarona ntongo tinsika twala wabula mugaka tonda ngonze okuyimba kwale maze naye nande bakokeddemu namwe ne mumpulira nyabula gambiwa mukwano gyebaleka emirimu onorema nabagala okuvaana ebisabala munange kwagala nnyo programu ennyumira yanatudde ddala kati namunange zakayimba akanyumidde
akankuta omubabiri omwaka ogwo kayimba ka John Black. Kayimba ka John Black ako kebayita nekwataako kankoledde okuba kafulumye omwaka guwedde nekwataako. Yes, Abdallah, kayimba ka John Black nekwataako bwagambye. Nze Shamim Mwerugazi akayimba kasinga okunkolera Be With You Rema nkolereza ku mikono gyange gyonna. Be with you, be with you, with you, with you, with you. Hey, yebaleko nze akayimba akankoledde mu 2019 gutujja. Good. Bami abaana bakubye kali ne batta n'emukati. Bami nsaba okankubire. Abdulira basaba Be With Me akarema basaba gutujja kati awo tulina kukuwako kamu. How are you, baby? I'm fine. Kamundu bulamu bugamba kinze esito okuva ekikoni makere ekikoni tukwagala nnyo kamundu ng'onyirira mukwano njagala nkubire akayimba ka Wankonakona by Queen Shiba. Wulira mbu Wankonakona. Kusigire alina mawojje eno. Owena mawojje. Wewe bali kuza mwako mukadde. Otwala kaswesi yakulimba teweewala wewanyi. Akayimba kanisa kisema bwagamba onooba ke kayimba ko mwako guwedde. Wulira. Era kabitu siriwe kali nga yakoze ke kankolera ku lwange. Abatuuze be namawojja bonna balimanyi musigire. Ffe baane bali ku ABS gulo. Kona yasi olina engeri gyonnyonyogera tesina mikono gyona ki mwana mundeke onagabye atya Mukwano Miss Kavi kansobere nti oli bulungi ddiya. Nsabayo akayimba ka Jovan Rosinda ke bayita True Love kakunyumireko baby. True Love aka Jovan Rosinda. Ate gwe? Hello, Gloria, how are you? Ono Ibra. Asinzidwa ni nankwadde bulenga. Sabayo kayimba ka John Black. Ka njagala kumanya oba oli fine. Yeah. Okay, cool. Njagala kumanya oba oli fine. Oli fine. Bwa. Wait! Hey! Johnny Braka! Oli fine. Bisima bikoze bitabe nabi bwa. Abdu. Nonya Johnny Black. Gloria nakazo gambo otya Chendi. nyabina ya situko mumamba. Obula mpugamba ki baby nkusuwa nnyo kuva nkoma kulaba lwakuna. Oh. Yes. Anaye. Nze mage matuga baby. Ogambo otya kakati. Njagala kayimba ka Baby Deo Star. Yayimba nga gamba kalongo namba kenjagala. Nkakuweerezaako. What? Nkaweereza bonna abawuliza ABS era bagiraba. Nkaweereza kano mwami wange n'abaana bange. Era bulungi Gloria. Kale. Twaliko 2019 2020 abamamba 2020 yabamamba oli mu mamba yasituka ensi yonna ABS. Yes, oli mugezi nnyo oli ku kituufu. Hello, Miss Kavi wa ABS. Tewali buzibu ndikiriya Wakipuba. nnyo. Banayenze Asha wane weyogerere. Sabayo akayimba ka Kapakati. Aka no sense. Yes. Kapakati. Wulira. Hey. Asha Banks Gayaza. Yes. Nsabayo akayimba ka B2C. Gutujja tumumaze ddiya. Kanyumire mikwano gyange gyonna. Kabanyumidde. Kubirako ku sister wange Gayaza ne brother wange Masaka ne sister wange Ntebe. Alright, bona batumidde mukwano bannange. Ono Johnson okuva n'amasuba bannange mukwano we baletuweza kasho bannaye mbadde nsaba yakayimba ka kumudaala agwo akafiye mukwano we bali kutuweereza kasho ka bannaye onyirira Fa ku mudaala gwo
Gloria gyebale webale tuweereza emirimu kigamba ki webale kunyirira mbadde nsaba y'akayimba ka Shiba Wankube Nyanda akayimba kanko Shiba mumaze otumirako abantu b'ebujuko Gloria tukwagala nnyo. Alright, abantu b'ebujuko mwenna kyemuli mbatumiddeko mwenna ababaddeko EBS TV abalaba EBS TV abasindika voice notes zonna mikwano mwe muliko mpa John Black oba waali John Black bamusabe bameka yes be John Black tugende ku mulango. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Twagamba abadano batesosola katuto tulumbi abasiramu. Okitegeera. Esola kye kibagala okusaala ba Abdu. Nenga lwaki. Lwaki dalo batosala. Naye tebasaala. Kibinyo. Ogamba kipresa. Ndi bulungi. Ogamba otya Gloria. Oza kubatulaba. Bannanga abatulaba abalabi ba ABS. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nzali. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nzali maso gammwe bampita Prince Ali omuyimbi w'ennyimba ez'obusiraamu oba ziyite Nashid music. Zonkwano wazivaako. Azona tuziyimbira wamu naye. Soko bawe makapera. Kino kibanga kika kya music. Bamanyete dobozi liryo. Bulowolerezaamu omusiraamu ekikugaana okusaala kyeki bwe weepimapimamu omusiraamu ekikulesa essola kyeki bulowolerezaamu Gloria ekikugaana okusaala kyeki bwe weepimapimamu byonna bye bimu twawula nnimi kuno kusaba kusaala byonna bye bimu kiki ekikugaana okusaala toli mwangu naye nga abasiramu byonna kyemuli mbabuusizaako Prince Harry wandikira ennyimba ezo aziwandika bamuyita Mayaz Yusuf Mayanja nze n'enkola ogw'okuzitereeza n'okuteekako eddoboozi okutereeza omuntu asobola okuwandiika okweditinga nengamba kati nze njagala kuyimbira mu ddoboozi lino bwe riti awandiika ebigambo kati nze nenteeka mu ddoboozi bwe kiri kati nze nempulira neŋŋamba kanduteeke mu style bweti mu ddoboozi bwe riti abantu okuwuliriza. Yes. Alright. Alifsofa ina nyimba meka. Enyimba ziwezeeko ndabika nina enyimba kati mukaaga. Enyimba mukaaga. Yes. Zina video zonna. Zonna zina video. Bana izendetera video zo wano. Video ate kentuuse wano. Hey. Ogenda kuzifuna zonna. Alright. Yeah. Kayima kiko wasoko kuba. Akemba kenasoko kuba keko kennyini. Hey. Lwaki tosaala. Akasi. Bakayita lwaki tosaala. Oyina ekipya. Yes, ninawo ekipya essaawa zino. Ninawo nyimba nyingi, but sofa essaawa zino ninawo limba baliyita Mama. Oba kiyite Mama. Soko mpemu akapera ka mama. Egala akapera ka mama. Egala akapera ka mama bambi. Egala akapera ka mama. Kaweleza ba mama bonna. Ndoza kaffe ka mama. Akayimba ka mama, akayimba kasaala kwegamba kusaba mama. Kusaba mama. Omutima gutiddemu ebintu tebitambula. Mama, omutima gutiddemu ntabuddwa embeera. Mama, pray for me. Omutima gutiddemu ebintu tebitambula. Mama, tabuddwa embeera. Mama, pray for me. Ddala ani atayagala mama we kumusabira? Yes, taliyo. Mubutufu mama wabaliyo nga mubutufu omulaba ng'ekisiimuula. Yesaawo dejjali omwenenyezze. Kubanga mama bw'obanga mubutufu teri muntu ayinza mwenkana. Tosobola muzzaawo ng'avudde mu nsi. Maama tageraagerenyezebwako. Tewali amwenkana, tewali amufaanana. Ne waba olina ssente nga mpitirivu nga maama wo mwavu tosobola zenkanyankanya na maama wo na biki bye yakukolera ng'okyali mwana muto. Amatu wakayimba. Olina okugenda n'omusaba ng'ekintu kiganye maama yasooka okugaba omukisa. Katonda agenda mu baki baani bonna bajjajja mbuluke jajja sooka osabe mama wo mukisa oyinza okubeera nga yakunyigira. Yes, obeera nga yakunyigira olina kyewamukola tumanyi. Mama wo gyali? Mama wange gyali era bwewetegeeza ka vidiyo yako mama wange mwali. Mami gwewateeka mu vidiyo yennyini mwali. Obuyimba olina katoleesa obuyimba bubiri right now. Yes. Naye ng'ennyimba endala weeziri. Abatulabaawo bagambe by'obagamba. Bannange abalabi ba ABS mwebale okuwagira music wa Uganda, mwebale okutuwagira. Kyekintu kyetuleese kipya n'ensaba mukyagala ensaba buwagizi bwammwe. Nsangibwa ku Effects Media Production eri Kajjansi Kitende era nsobola okubawa ennamba y'essimu ku omuntu aneetaaze kwasobola okunsanga. Ennamba eri 0758
571963 0758 5719 omuntu aneetaaga okumuyimbirako, omuntu yeetaaga ebikwatagana ne muziki owange ono gwe nyimbo wa busiraamu, byonna gwe kyoyagala okubuuza oba oyagala kumanya ku nze oba oyagala kumpangisa, byonna mikolo mawuledi mbaga ya nyimba weeziri olimba lwa laavu abantu bamanyi kike banakuyitira nemukuba ndibawonga umbrella kagube musana nga mungi ndikuwakawe wakawomu siri kulumya omutima gusiri gumenya gumira wano nange munowo gwe wasima mukusoka. abantu abamu tebamanyi byaddiini oli abaerawo ng'alinda kigambo laako eddiini kwagala wekwate kunze kantanti kankubuulireko ensi eno gye tulimu olina okutagetinga all the people kati olaba waliyo abamu ebyabasiraamu nga babyagala kituufu naye ate nga wetuuka kweza ennyimba za laava nga mumuyite nyabo mumuyite kyovalaba zonna bweziri zonna oli ezo zezimutta ulira maama ulira omwana kyayimbye okitegeera naye nga weebale kunkyaza Gloria, mwebale kunkyazako ku ABS. Ntumira mikwano gyange munna abali ku Mozart Studios Uganda ewakaliga wokolera ennyimba zo wenkolera buli kimu. Mozart Studios Uganda, Brown Niga, Simon Harmon Chiaga, namwe bonna abaliko abalaba Shakira, namwe n'abalaba mbagala nnyo era mbasiibudde maama nkwagala nnyo bazadde bange bonna kuba bonna webali tata mama baganda bange mwenna mbagala nnyo n'abawagizi bange okusinga. Love you. Monday to Thursday twabagamba tuba tukubanga tukifaba kulano kwa ABS TV with me the Miss Kavi Gloria Nakazi nanyini maso nanyini kabino mu mambo mu bwatesi kwa ABS TV. Twakugamba genda kwa Sheikh Darus na kulombera kudua ng'emirimu giganyi BS by'omukwano tofunamu ebintu BS bawali ofuna sente tokyaziraba enamba yejola bamuka box aka brown not musanvu 00 8823 chenda mwemu wana tumusanvu 8823 not musanvu 88 kumi na mmeka abiri mu ssatu kye kweri okwo jagitegerese mbeyo 02 eya MTN naye nga Abdul Madesa abonekereyo obuyimba buno akavinka nja kusitula aka King Saha hello yes tubeere nga tukikwasaganya n'ebirala akavinka akapya nnyo abaana bakola video